nga bulijjo obwendero bwa Segaali obumutambuza n'ejjonjo naye emboga ezaala n'omutuluma guzaala. Kale nno njagala okubategeeza nti akulembera yakuba ekkubo omumyuka tabula ku mwami akalulu tekabula ku nnyama. Nze Bunnabusiro olunaku olwaleero byenzize okubasomesaako bigambo nga bulijjo nti bwe weekuumira wano ku mukutu ogolola Sangeye obaako ekijja ky'oyiga oba ekipya ky'oyiga mu lulimi Oluganda. Omugangatika Emboodooli awamu n'ekigambo omukalaata bino bye ngenda okubasomesaako olwo nno ndyoke nkwabukenga omukambwe ku jjoba ey'omutende. Tusoose n'omugangatika. Omugangatika kitegeeza envunza ekulidde mu kigere, envunza nga nkulu, envunza enkadde tuyita omugangatika. Akati nawulirako abazannyanga omuzannyi edda nti omugangatika gwa laavu oba baali bategeeza bikika kya busaamanya naye nga omugangatika mu Luganda kitegeeza envunza enkulu mu kigere. Kati omukalaata kitegeeza ente enkadde ennyo, ente enkadde ennyo tugiyita omukalaata. Nayogedde ki ekirala ekyokusatu Emboodooli. Emboodooli kitegeeza omulambo gw'endiga. Kale nno basibo ne banyaaba bavuma abaana bammwe nti olinga Emboodooli, mwana gwe Emboodooli gwe nja kukuba. Mutegerere muvuma abaana baffe oba abaana bammwe nga gy'emiti emito egyogerwako ng'egigumiza ekibira. Kankomeko wano olwaleero naye nga bulijjo mbategeeza nti wakula ennume mpaka zaffe za lulimi Luganda, ffenaffe twavaayo mu maanyi agali wano ge tulina tulabe nga olulimi tulusitula tuyitimusa. Wakula ennume zigenda kutandika ennaku z'omwezi 3 tugenda kukola olunaku lwa Sande tubakoowoola mujje okuyingira mutwalo wano ku Muganzirwazza awali ekkakalabizo lya Delta TV. Mujje mu bungi, mujje muwagire olulimi lwammwe ne kampuni sekirina omuntu zikoowoola zijje ziwagire olulimi Oluganda ate nga naffe bizinesi zammwe tuziranga. Kale nno teekawo obubaka awo tutuukirire. Nze Bunnabusiro era nsiibudde Ssaabasajja Kabaka awangaale.